Bannakyewa bano okuvaayo kiddiridde omuwendo gw'abakyala abafa nga bawakulamu embuto okugenda mu maaso n'okweyongera. Bano bagamba nti ku buli bakyala 5-3 ku bo bafa nga bagezaako okuwakulamu embuto, ekintu kye bagamba nti omuwendo guno gukyali munene ddala, ng'ate wamu n'abalala bafa olw'obutaba na bujjanjabi bumala. Their aim here is to ensure that we prevent unsafe abortion. Unsafe abortion is a silent killer in Uganda. Alinayo ku baana bonna babadde bagenda kubonaabona lwaki kitya kimu mwegendereza obutajjaamu mbuto. Nafuna olubuto nina mukwano gwange twakibeera wamu ku muzigo n'aŋŋamba nga ndyengera ddagala Uganda nga nnywa nga ŋŋamba linywe nga nnywa. Okusinziira ku mbaka wa Paalimenti ow'Omukono South, Reverend Peter Bakaluba Mukasa, gavumenti esaanye okufuna engeri gy'eyambamu abakyala abavugisiddwa embuto nga tebeeyagalidde oluvannyuma lw'okukwatibwa agasajja ga Ssedduvutto. What other methods can we apply to that person? That's why these professional doctors are here to measure the blood pressure, to test the blood, and even to be able to prescribe. Bo abakola ku by'obulamu ebisookerwako mu byalo mu disitulikiti y'e Mukono basazeewo okuyita mu nnyimba n'emizannyo okusaasaanya akabi akali mu kuggyamu embuto. Osazeewo tugenda mu family planning. Oyeye dede. Tugenda mu family planning. Family planning woba otire wadde. Fenna tubakubiriza family planning gyeziri. Ababeere baana bawala. Ababeere bakyala bafa abakadde. Wabala ng'oli mukyala mufumbo olina okukwatagana obulungi n'omwami wo. Kasita wabeerawo empuliziganya ennungi. N'omwana omuwala obanga omulina awaka. Era naye nga mukwatagana bulungi naye oba osobola omubulira buli kimu ekiri mu kwegadanga nga obudde buzze ku bunnaabwo abasajja abalina ssente bansobera balina amazina gaabwe